Fa additive chimbaniriza akadde kano muli mutya mwenna abagifollowinga mwabali ekkata ne Saudi mbebaza abali ku Kuwait abali mu ggwanga erya Iraq mu Baghdad mbebaza ne bagamba nti muli bakabi nnyo kubanga munfollowinga. Suzan Makula ebintu bimutabuseeko ekyokuzaako tamanyi kyakukola kubanga ekyamazima omwana ye akyabuze. Weetegereza information etambula akadde kano ku mukutu ogwa Twitter eraga nti Pastor Bugingo atadde nnyo focus ku baana ate be yazaala edda. Pastor Bugingo ali asuubira nti oba oliawo myaka ng'ebiri nga yakafuna Makula nti oba oliawo anaaba afunye omwana naye omwana akyabuze naye ng'ate jjukira Makula yazaalakokko alina olwedda omwana omukulu omulenzi. Kati ekyebuzibwa kiki? Makula kuba tuyinza kugamba nti mugumba yali azaddeko omwana. Kati ekyebuzibwa kiki kiremeseza Makula okuba nga afuna olubuto ate bonna baazaalako? Tuyinza kugamba nti Pastor Bugingo yaliko obuzibu. Information etambula eraga nti Pastor Bugingo atandise okuba nga yeekyawa. Ebiseera ngeri abasajja abamu nga babeera n'omukazi nga tazaala n'obeera badde bamwagala atya atandika okumukyawa, atandika okumulabisa, atandika okwagala okumuswazaswaza. Abamu bagamba nti Pastor Bugingo oba oliawo essaawa zino atandise okuba nga akoowa Suzan Makula. Focus yonna agitadde ku mutabani we. Jjukira Teddy Bugingo yagenda okuba nga awa Pastor Bugingo olukusa okuba nga asobola okuba nga afuna time ku mwana omulenzi kubanga yamwekengera yekengera Pastor Bugingo nti ayinza omwana oyo kumutwala ebyaddala n'amukola ki? N'amuwanga Makula nga kugamba kale gwabeera naye okubabeesabeesa okukola ki? Okubuzaabuza embeera. Kankyogere bwe ntyo olw'ensonga nti Makula olubuto lukyagaanye. Teddy Bugingo tiyakola ki? Tiyagenda ku pulaani ya Pastor Bugingo kubanga Pastor Bugingo yali afunye bannamateeka era nga bannamateeka abafunye ba looya empapula nga zisayiningiddwa naye ebiseera oyinza osayininga olupapula ne lukufuukira olupapula. Teddy Bugingo yagamba byensayininze nedda kansukembe bitunulemu empapula bukyanga azitwala tazizzanga kubanga ali azisayininze yagenda okukizuula ng'oba oliawo mulimu obuwaayiro obuyinza okumunyigirizaamu. Pastor Bugingo ayinza okozesa ka advantage ako akacyansi ako okwagala okumunyigiriza n'okumutwalako omwana. Baaba ebintu bye byatabuse edda ku sayidi ya Makula amaka tebiri bulungi. Ebiseera n'omukazi bambi okubeera mu maka nga tozaala tuba toyala nawe kanyini kiba kikulumiriza. Bagamba nti kati omukyala yakola ki? Anti abatandika okugenda bagamba waha baaba yajja kukola ki? Yajja kujjuza ttooyi simanya nga yajja kubala bya bugagga tazaala ali aho bujjuza ttooyi nakulya mmere. Bye bigambo ebiseera ebisinga ebigambo ebyo byogerwa era mbyogera n'abasinga mulabanga ali mu kujeregera naye oluusi ebiseera ebisinga oluusi abakyala oluusi bayita mbuzibu bwe butyo okubeera mu maka nga tazaala. Ate bw'ogwa ku nazaala nga muzibuzibu oyinza okkiwulira nga gye nkomezza, oyinza okkiwulira ebyaddala kubanga abajja kukulabisa bw'ogwa ku nazaala nga muzibu. Ekinjawulo ekiri mama wa Pastor Bugingo Pastor Bugingo butaba na buzibu naye kwegamba kala n'abafamile ba Pastor Bugingo abaliwo essaawa zino oba oliawo emu tuyinza obutabitegeera ffe nga ffe abali eno ebbali naye nga Makula kyaliko yakimanyi kuba abafamile ya Pastor Bugingo bayinza okuba bamuteekateekako dda embeera ye nga ye kyaliko akimanyi ebyaddala bw'oba tozaala oba toyala mwalaali oba toyala ebyaddala Makula tayala. Fa additive gimbaagala nnyo mwena mbeere bulungi subscribing onyige kade. Teddy Bugingo alina akawaayiro keraba mu mpapula Pastor Bugingo zali amwadde okuba nga asayininga n'agaana okuzisayiningako era omwana akyali ewe mweraba.